Okay, ogamba otya? Ndi bulungi dia ogamba otya? Amanya Karoskai. Okay. Buzibu ki leero bukuleese obba nti kwemulugunya? Obuzibu bwe nnina buli between nze ne Mudra. Tulina oluyimba lwe natadde singo olwange. So lw'ensonga lwaki tulinamu obutakkaanya mu luyimba olwo nga lwesibako agamba nti yaluwandiika. Ate nga ekituufu kiri nti tulina project gye twakola babiri collabo yatambula nga bwe yatambula naye nga si bwe tibeyalina okutambula kusinziira bwe twali tukoze eki ntwogedde nti abayimbi sometimes mukola collabo ate nga balina bigendera birala ne wayita just omwezi gumu n'omwezi nga teguna kuwera n'ata endala okitegera n'akusuulako oluyimba olulala ate ne muteesa bye muteesezza n'omuwa ssente atambuze byalina otambuza ate n'atakola ki n'atabitambuza. So twateesa nga alina okukola project bbiri eya single neki ne collabo. So twasooka ne tukolako collabo kati singa ebadde yange naye singa eyo nagisasula yagenda mu studio n'agikola bwe yagikola n'ansindikira mpuliremu saasiima bye yawandiika nga nze omuntu kubanga twateesa nti bw'abanga bwe mba sasudde ssente kuba twakiragaanako nti okutwala oluyimba mmala kola ki lusiima. So ne tuteesa bwe yampeereza oluyimba Collins teyali mbi naye nga vaasi zibulamu according to nali nkoze naye oluyimba olw'amaanyi muko kati nga tenyina okola oluyimba ate nga ndi bwomu nga lusingako kuki ku luli ne mugamba kusinziira ku luyimba lwe tubadde twakata n'oluyimba terukola ki terujja kukola terunyumye oba yakikolanga naye yejjako because era kwalimu okkaayana. It's like this okumpandiikira ennyimba ez'ebbiri miliyoni 2 oluyimba lwa miliyoni kati oba nyinza okugamba nti twakibalira wamu ssente ze namuwa ye nga okukola naye collabo n'okukola naye ki oluyimba kyetaaga mbyogere byonna manager kyetaaga nkyogere namuwa miliyoni 6 wonna byonna nga biri okwo n'ennyimba 2 so yali alina okumpa oluyimba bwe yampa oluyimba nze saalusiima ne mugamba mukwano oluyimba lubuzeemu Collins nnungi kubanga biiti nze yagimuwa ne mugamba njagala ekintu weekiti ne bakikuba bulungi n'atuzamu ebigambo Collins n'ennyumira ne vaasi nga mbi ne mugamba tebinyumye nanga akalo nze awo wenkomye funa right omuki omulala oba si ekyo nyongera ssente ne mugamba naye kati gonza onfudde kaduuka ssente already nakusasula ne tukkaanya nti oluyimba lw'ensiima lw'ojja okumpa emba si lusiime olina odduddamu kati nangamba genda ofuna omulala sente olwo nga zikuddiza oba nga talinakuddiza ate yasesema nga tazinziriza teyanziriza ssente yangamba oba tosiimye kyenkoze genda onoonye omuntu omulala ne mugamba olinayo gw'omanyi ayinza okuba mu sitayiro zo nangamba nze simanyi ne mugamba kubanga eŋŋoma gye nali njagala yali etambula ng'eya Frickson simanya Frickson so nangamba noonyeza ddala oyo Frickson gwe wajjako eŋŋoma akuwandikira ebigambo ebinaanyumiramu nali simumanyi nampa ennamba ye ne nkubira Gaayi etusinkana e Makindye bwe twasinkana n'ajja n'ateekamu ebintu bye nga katogo kennyini tebyanyuma oyo Gaayi omumanyi agamba aye okay omumanyi oyo Gaayi so yateekamu ebintu ng'owulya byakusaagirira nze ng'ate si bye ebintu byange ne mugamba manyi okoledde ssente mmeka nangamba mpa 10,000 ne ngimuwa ne mugamba genda ne nkubira Gaayi omulala mita Sami oyo ali awo kubira Sami lyrics nga jangu okole ki owulire mu ngoma eno obeeko kyokola ki kyoteekamu kyogattako Gaayi yajja
nakikola nga bwe nali nkyagala ne kiwooma ne tukyeditinga ne kivaayo bulungi ekintu ne kitambula so ne ntandika odupushinga ku TikTok ne ku medias ez'enjawulo babloga nga balwogerako paka time ya video shoot eyatuuse twadde ku video shoot nempitayo babloga ne ba TV presenter okwogera ku luyimba nga obimanyi behind the scenes ne bambuuza nga omanyi nti bw'oba ogenda okukola oluyimba bakubuuza oluyimba lukwata ku ki ani yaluwandiise so naadde nyina okumentioning yakola ki eyaluwandiika ne mentioning Sami we wavudde obuzibu ti Mudra ayomba agamba oluyimba luki kyokka nga ebintu bye yayimba twakola ki twabijjamu yampaga ahead genda okole ki onoonye right omulala nenoonya right omulala ne tujjamu ebibye ne tulekamu ffe bye tukola ki bye twagala so yesterday yagudde ku interview yange eyo gye nakola mbu avapiisi yagimuwadde mbu yagimusindikidde n'amugamba awulira kalo ng'ate awa abantu abalala credit ng'ate gwe yakola ki gwe yakola oluyimba atandika okumpereza kumakya nga nakazuukuka nteekako bwe nti esimu ndabe bani abankubidde oba bampereza ka message tukira ku bivumu by'omukulu ng'awandula omuliro anvuma naye ng'ate jjukira nze ngumidde bingi omwami bye yankola namuwa ssente zange empitirivu n'azirya n'atakola ki tulina tukola neŋŋuma ne ŋŋamba omanyi afiiriddwa tasula ku malaalo kaneekwatekwata empola nfulumye project endala nenfiirwa oluyimba lwange olwo olw'amaanyi nenduzikiza lwakuba Mudra naluteekamu ssente nnyingi n'azirya nemwesonyiwa naye taswala nti neno gye ndi mu kweyambira namwesonyiwa nenva ne mula voice ye yali antadde mu nagaana osayininga nalaba katema mungi mu biseera bye nabeera nabo nendaba nga sisuubira mu la voice mu la voice mwalimu onogayi gwe bayita Vian mwalimu Wini wa mami mbu nange nga bagala kungattamu nze saayingira okuyingira kwe kusayininga n'okkiriza wabula nze najja ne mugamba tusooke tukole kolaba eno kitegeera tulabe bwegenda okuntuusa kitegeera mu maaso awo tujja kola ki era sisayiningangako anywhere naye ye yabijjayo mu mpewo n'abyogerako kiki weetaaga bakuddize lulidde lwe mwakola roughly lwamalawo ssente olwo oluyimba we mba mbala lwamalawo miliyoni nga 27 nga ye yazikozesa okuba nga atambuza zino endala nze yazigattako kagambala omuwendo ssente zemazeewo tutambuza bintu ba DJ ground byoni 27 tambuza mba DJ nkutidde owa manager abeewo anti kati olaba bw'obeera oli amateur not even amateur sorry bw'obanga ekintu okitandika butandisi tomanya kati oli already aliyo buli kyagamba ofuna that excitement ng'olowooza buli kimu kyagamba kituufu ate kigenda kukola notandika okwerabira mu picture nti ono kagambye kino kiwedde so buli kyeyayogera nga nkola bw'omuwa ssente zo miliyoni 27 bw'olabanga kintu tekiggwa wamugambako yakuddamu ki munange ssente zange nzikuwadde naye nga wawwa omusajja oyo yatuuka ekiseera n'akikkiriza kubanga bwe namuwa ssente namala nenninya nenzirayo ebweru bwe nagenda ne batandika okutambuza ebintu ku ground nga bwe yayogera bitambule ebintu nga tebitambula bulungi nga bunaku mbeera ne complain kubira manager Chicago kubira abantu kuba ku TV nga tebakuba kubanga Songo Boost mba nayo nga ndaba ngamba neno TV neno twaziwa lwaki tebakuba tugenda okuba esimu okonfirming okutuukirayo ddala manager atuuke yabuulirize omuyaye yateekako okkola omwana mpisaamu teyateekayo ki ate nga twabibala okitegeera
so nenkizuula nti yalinga akola birala. Wandiyagadde Mudra akudize ssente zo mu bulambalamba? Mudra kubanga tazirina, talina ssente Mudra. Abantu mbalaba mu media, Mudra talina ssente, bwekanikirizi naye bubi. Sikuzaalawo Ali bubi ati? Anti ze kati amumanyi ze nkugamba. Nze amumanyi, amanyi ne waasula paka wa nze nkugamba. Wabujja bwe bukulu? No way. Ate bujjanga bwaki? Byanti baleta akaana akato ka Winnie Wamami kali so fresh. Akaana akato nze kankugamba ekintu kimu. Bali mu ssente zange because abantu sofa benakabuuzaako eyo gye mbadde mpita okunoonyereza nga ndaba music tatambula. Nga mbabuuza nga temunteekayo nga bagamba omukulu munaye teyatugamba gwe, wabula yatugamba oli mula voice akuyambako. Naye alina omuyimbi omuki omulala gwaleeta omukulu. Kitegeeza nze naliyo ng'emperekeze naye nga ate nze nseesaamu nze nteeka mu ki ssente. Otegeera kye nkugamba? Kati project eyange yali ekoma wakati bweti mu wiiki singa 3 ng'olwedde baleeta ekyabwe nti omukulu be yasasula ngeze nga nnoonyereza nga mbakubira amasimu ga munnaye nasasula ssente Mudra yabawa yabateerako. Lwaki temukola? Naye Mudra takwogeranga nakuwabula oli nga omuntu yagamba ne gundi abula akulembezaani mu ssente yange nti mwana kwatiramuko wano naye nnyina kyendeeta naye empisizaamuko noono. Abantu tebalina nsonyi nti byonna bye yakola ne maneja we oyo Oma ne banjijako ssente nti tebaswala nti neeno gye nadda ne neewumbawumba nayo bannumbyeyo nti ayagala credit ku bintu bye yankola. Mbu mu mentioning mbu yawandiika oluyimba nga lwaki nnimba? Nga lwaki nnimba nti yawandiika oluyimba nga si yaluwandiika? Abantu bazibu. Wegamba okoze byonna byokoze, kabi amaziga gange ngumye neewumbyewumbye, ntandise okuddamu nsifuna amaanyi agasituka, ntandise okukola ebintu byange mwesonye. Sizeeko mu media, simwogeddeko kigambo, simuvumye. Bagezaako okumbuuza ki ekyakugjeyo nabyewala. Naye ate era still yavuddeyo. Ate atandika kikyasinga okwetaaga agala luyimba lwage. Mbu ayagala ŋŋambe media mbu yaliko kukola ki? Naye nze njagala nkugamba abayimbi bangi bakoze ennyimba. Embanga nakusasula toyina buyinza bunkaka kwogerako nga tuze mu kyamazima. Nze nsalawo ne ŋŋamba kanjogere ku gundi teyawandiika kuba abayimbi bangi tebamanyira dde okutandika ekigambo ekiwandika naye nga tebamentioningangako ku balwayita baabwe. Naye mbanga namumentioninga mu koona nti yawandiika oluyimba, lwaki mumentioninga mu Fumita nga si yaluwandiika? Sigamba nti busungu nti oba nnogo oba kiki. Nga namumentioninga mu koona naye luno oluyimba singa yalukola nani mugambi? Mulina ensonga zammwe eyo ezibagatta because ogambye newuwo omanyiyo. Because yes, ekyo kyo sijja kulimba. Olunaku lwennyini lwe nasooka omusinkana nalumba we. Kiwaka. Na meeting yo. Mudra alina studio ki ekyakutwala ewaka? Ng'eriwa. Ayinaawe ye bakyanja. Ye Mukama. Mudra alina studio. Mazima. Amina. Mwagenda wakamu. Mudra alina studio bulijjo. Nga sikimanyangako. Studio ekola studio ginnaayo. Nga sente azijja. Naye mwe bana abantu mbalaba mu media. Kirungi abantu mbategeere. Totally. Nkugambe ngaani. Nyinza okugamba nti emabega bwe yaleetera muyaayu bikitwala tugende. Yali alina management ennungi emuteekamu. Naye wano waali mumusabire.
awo enkomye era sente zange zezipushinga oluyimba lwawe ne Winnie Wamami. Mubadde omuteekamu ssente Yes, saamuteekamu but neteekamu tupushinga oluyimba lwaffe ye n'ayagala akavalinga ebintu bibiri omulundi gumu olwange n'olwoli kuba bonna bamufuna mpola nga bwe beekwata Winnie Wamami naye kati bonna baali balina kwekwata eno kuba luli takyalina kiddako ekitegeera kukange kwe bali kwe beeyagalira. bubaka ki bwa Mudra nga tumaliriza era ki kye weetaaga? Obubaka bwe muwa Mudra nkugamba ebintu bino. Mudra tontiisa. Mudra nkusiriikiridde nakwesonyiwa okuva bwe wakola bye wakola. Yantiisizza olwolimba agenda duwanulayo, agenda kunumba gyendi, agenda kunkolako obulabe. Si gwe yandeeta mu music, tuuza wansi obutaffaali olowooze nga tonna kuba kuliyakitinga. Okitegeera? Tuuza wansi obuki nze okugamba. Ate ssente zo? Nkugabe Mudra talina ssente. Olaba abulwa kyakulya mu fridge nga temuladde otuzi. Ate kati Mudra ssente aziggyewa? Miliyoni 27 yagala mukola ki? Abulwa kyakulya mu fridge ampe emiliyoni 27. Nze ndamusonyiwa agende yeyagale. Nenze kyaba akola tandeetako mbeera andeke eno gyendi ntambuze ebyange. Naye akola ebibye. Yafuna kye yafuna, nze saafunamu mu kolabo. Wabula ye yakola ki? Yafunamu emirundi egi. Nze saafunamu, yanfiiririra, ne wentuula wano oli tasobola tegeera nti yaani yenze. Naye mu njogera gye yayogera nga tutandika project. Yansuubiza eggulu. Singa alemezaamu ki ekiddako? Of course, ate kati bino ebintu bize mu media tebiddayo. Bijja kubeera era kyonna ekyappeninga ojja kukiwulira. Family yange tezanyibwako, genda onoonyerezeeko. Nze siri wa ghetto eringa gye balonda obuveera. Nze siri wa scrap. So eggaali yo gye mutera okugira njiwulira mbu ayina eggaali. Kimanyi era nali njirabyeko n'amaaso gange but weetereze gwe ng'omuntu. Abeera n'eggaali zaawo zitiisatiisa awo mbu ziteekawo embeera awo naye nga era si ze ziri awo ez'amaanyi. Naye bwe ziba z'amaanyi tezirina buyinza kunkwatako kubanga ekituufu kiri nti Mudra yanziba. Ekitegeera? Yanziba, bye twateekisa okukola teyabikola. Abantu be naye alina okusasula teyabasasula, ne ŋŋuma ne neewumbawumba, ne nkola oluyimba olupya. Nalwo teyalumaliriza nangoba nangamba genda ofune omuntu omulala akuwandiikire mufunye oluyimba lutandise otambula ku TikTok. Kati ate avaayo agamba mulina omumeshoninga. Lwaki nkumeshoninga? Wagambye okoze hit nnyingi, lwaki kano kakuluma ate nga wagambye si hit? Oba si hit fumita gyesonyiwe. Kyenkusaba yakuganya na kujjayo bintu bye waka kituufu oba okujjayo ebintu byange uwa ate nali ntaddeyo biki siteekangayo kintu kyonna. Era saagala nnyo saagala kukalabisa nnyo nkakubamu mpola naye wojja ennyo nja byabya nja kwabya. Mwebiri Bujja bwe bukuluma kira mwebiri bingi. Bujja bwe bukuluma okuba Mudra yawadde Winnie Wamami oluyimba kati gwe olire ofa. Olaba omuntu w'ekitone kyaba wa kitone sisobola kulwanagana ne dansa. Winnie Wamami si muyimbi. Ekyamazima buli omu akiraba. Winnie Wamami tiktoka dansa. Naye nga bwe nkugambye nti Mudra abadde yagwa anoonya kamuki comeback. Winnie Wamami ayina big following on TikTok. So abadde agezaako yakibala ye nga ye. Ngala waleeta Winnie Wamami ne bakola oluyimba amalo yagajja kola ki? Yasooka n'anteeka mu geemu y'embunze ndi mbumbeerewo mbeere nga yazze mu kifo kya Avapeace. Nefuula embunze ki? Muntu we yazzeewo. Okiwulira? Mbunkikole bwentyo. Emugamba mukwano ekyo se kijja soboka because nsaagalangako ntalo.
nga ntandika kuba nze ntandika butandisa ekintu kino bwe ntandika entalo n'abantu nze nnwanira entalo zo ng'ate nkusasula sigamba nti nontemerako nti kale tukoze eddiiru ojja kuleetayo zino nange onnyambeko eno nsasula buli kimu nga bw'okoze eki naye ate oyagala era nkuzanyire ne katembawo mbunze mbeere fuule nga mbu neyazze okumenyawo nki nenkigaana nanteekamu ekya kalo kasiita munzigire mu sitayiro ze nze kalo nava dda nga nkola ki yes kati alina abantu babiri bakubagana nabo mu media nze ate besagala kola ki yali kati bazzeemu ava pisi bazzeemu kati bazzeemu ne Mudra naye before mabega we najjira yali ayagala nnwanagane n'abo abantu oba kitegeera naye nze nga nze kalo nabigaana njagala nejjeyo nga nze sikulwanagana n'okujja mu media njogere bino sandi byogedde kubanga bingi ebibadde binyiga naye nga nasirika naye olw'okuba nti atandise okuntiisatiisa that's why I'm here nkavumye nkawadde bye kalina okufuna kubanga kadde kampitiriddeko kampereza message za kumukumu nga kanvuma kantiisatiisa mbuwe sika mentioninga mu interview eziddako kagenda kuwanulayo oluyimba lwange olwa Fumita oluyimba lwange olwo lulabika lufuuse ensonga kubanga ku TikTok kamaze okulaba nga lukuba ne katandika okuvaayo kali tekamanyi nti bwe kanaŋŋamba nti genda ofuna obulwaito omulala kali kamanyi bigenda kunnema wagamba nti Mudra talina ssente tabana byakulya mu fridge gwo badde oteeka kati nno kamukikube ze bana obubaka obusembayo musonyiye no si bujja olw'ensonga olaba kati nno ze kankugambayo kino ekintu Mudra kennyini yanteekako oluyimba lwa gundi lwa Wini wa Mami nga kyafa mbunze nveeyo nnwanagane ne Wini wa Mami kubanga alina ekivulumbu kyagala otegeka mu maaso awo so agezaako okuteekawo ki tubeere nga tukubagana ye amawulire gabeere ku ye kubanga talina ssente zisobola kujja kukola ki kukwepromotinga nakola music takyalina yayabika yayabika nze nkubuulira yayabika kati wulira kyenkugamba ekituufu yayabika kakati ye anoonya amawulire okuteekawo embeera buli ssaawa abeere mu mawulire oba okitegeera naye ekituufu kiri nti miliyoni 27 zimusonyiye oba waddandamu kweza audio nga mugenda mu mateeka ekituufu kiri nti bino ebintu byonna byalinga birecording nyina ne recordings nga tubaala ssente z'omu motoka tulina ne screenshots nga musindikirako ezimu nezenamuamu cash Mudra kyemugambe kiri ekintu kimu akakkane nange gwe yabba nakola ki talina kyeyankolako obulamu bukyatambula kyabaakola Fumita agyesonyiwe togisuubira togenda kusuubira nti nja kumentioning ekyo kyo nkikukatiriza nkugamba Fumita oluyimba Fumita lwe nafulumiza lute luleke lutambule kola ebibyo. Thank you.